Inside Story Uganda, real source of political updates. Labona omusajja balance wa mulese wano ngera nti yes nalwana nengende busi nagende nsambya nga nina problem mu lubuto kakati omusajja bagenda kunwosa n'asomako erinnya ono yetambula emirundi atayagala federo nga nsasukako obukadde bubiri n'ekitundu asigaddeko ekitundu nayambala kikooti kyange nagenda mulago n'ekikooti kyange ebikubitambula nempita nansi nibamundeetera nanga nti olina sente kunze nina galamira wali nti onotwa sente mmeka kunze musaba mmeka naga nti ojja kumpa 2 nansi dokita emitwalo 5 nembaga nja mpawo kakadde kamu n'ekitundu gozina gwe ti nzina muganda nga ali bweru bamunde anti ebifaananyi byensambya nali biyina dokita was removed from electure room operated me nemuwa sente ze n'omukazi nemuwa egonde era dokita yaŋŋamba tingenda kutungisa buziza kangalu akakuvuko kabeere katono ye ayinako ne byeteekako kati bwe nzirayo okunzija muwoze omukazi naŋŋamba jja mwanda weya yalabye omugagga ne muganda bwe nkubuulire gwosokolanda weya omumanyi maama nfudde teyaddamu kukola so kati tenda kiriniki ewange nti nze ntwala akabina kange maraka twala kabina nina wa muntu ogwo je twala kabina kange okakubaka empisa one. So people don't gamble road because of lucky zale, because of their safety. Yes, nti mwa egondi zempapula za mwezali responsible nti nabagere kazali de one red paper oyo bwaba kubira mu ebyo na maji agama ne mu parliament abantu bagenda mu parliament n'obuji bwawe bati okunywayo ne kanti tebachajira nabagambe muleteka kondikanga nembagamba Museveni lives a luxurious life. When Uganda acquired a new presidential jet, the opposition took it up, accusing the president of extravagance amid the socio-economic hardships. However, the president did not invade the national covers at night and took the money and the aircraft acquired as a national asset. Its procurement was debated, evaluated, approved and sanctioned by Parliament. However, the same parliamentarians who passed and approved this transaction pretend in the public as if it was something strange to them. The Museveni afuna ati ennyonyi endala ng'omanyi security ya president ennyonyi y'abasaabaze esobola okuyita wano neyita mu Sudan neetuuka neyingira Europe ensi ziri 2 ne 5 hours Sudan ne Libya ate ennyonyi ya president si bwekola bakubuuza gwe oli flight number ki nti ndi flight number presidential jet ya Museveni ng'oyita mu Sudan these people don't inform them. Abamba wakana out of ignorance. They don't know. Yes. These people ababa set house bali badde bayina ne program enyenye ebifembuga. Kiseka je yali ayina. Kiseka yina program ye. Ne baba najiteka ngabajiteka ku UBC talabwa abantu. UBC ani ajira bamwira bamweka. Number 3. Museveni wasting money in international and domestic tours. Unlike kings who have the privilege of okulabika appearing to the people at their liberty, when one wants, President Museveni has a national duty of visiting all the parts of Uganda. This explains why he is constitutionally required to make a state of national address annually. How can he duly exercise this duty without visiting all the parts of Uganda? Chibula mbuli chitundu ayina mu state road. You must come and talk about the issues related to Uganda when you have visited all areas. Chibula ndi Museveni bwayogera ku Kalamujo kanti jasula. Era yali abagambi tikome constituency nga mugobera ethnicity waliwa abantu abali mu constituency nga kabira yabwe telefonayo mbaka wa parliament because they are always a minority. Basa nakabiro bakola birala nenkugamba abatuko bamane kinondo kye kisinga okubaluma bani
abali bano bogamba yes oloze bya Muhoozi byazze eggulu nekiwandiikako 13 and Muhoozi does not praise himself. Muhoozi defeated Kony Nyakayirima yamukwata ku kooti bwati Katumba yamulemerayo operation ya Anifist eyakuba Kony Katumba yageza ko bugezi Muhoozi yakuba Kony nata damukula ngabwe baganti bano nabo kulumya ne bwana akola omusata bwokukuba eno ekikola kyenyi kati ne bukedde webenyonyo ziri bagwa yenyonyo kulumya sebowa kubanga bakutte ku bagundi abo sogere nywereze ddala ayina kyamanyi nese wanya nabanne bombi kulumya ayina kyamanyi ayo ne kulumya ne ziri bagwa ensi n'abawonako ni wagamba olose wagamba muleza abada koza bulungi nnyo bakuba olukuba abo bakulubya kati ne Segirinya kiso kyambuzi baba koze santi ne Segirinya baba bafunvubidde Segirinya bamulwaniridde yes yeto bamusudde busulu ekitatta kubanga bawulya byenjogera nti bakomyo bakozesa if they fail if Jesus did not mama akosa sewanya ne Segirinya if Jesus did not resurrect twali mukiriza nti okuzokera gyekuli we believe era kyetukugamba omuntu mu Christianity when I subject to the Bible to logic ne political science nkubuulira nti Yuda Iskariyoti singa gwe tusinga okwebaza singa teyamutunda mission teyali baddewo osanga yali remedde ku ne basindika omulala ate 2 Thomas atukasa leta nkoleki nkakase we get evidence from Thomas that this was Jesus. But this is not highlighted. Who people would say no, he was not the one. But we get evidence from Thomas. Yes. Kakati bwekyenkubuuza. Kakati fe abalogo. Omusajja ampadde eddagala nenzitabbye emmotoka yange ne bagikomyawo. Kakati simwebaza. Kubanga olitaba kufa emmotoka tebali gikomyawo ne bwaba mwana nga bamubaala amala kutta kika ne balyoka bamuzzaala ogamba otya nti ate Yuda Iskariyoti eyavaako Jesus azuukire ate mubi yayambako this was planted by the Jews. Kakati nkugamba the Muhoozi scare when the UPDF went to Congo and defeated both Kony and ADF, who had invested in these criminal groups turned their anger and frustration on Lieutenant Colonel Katijeno Muhoozi in order to undermine the mission. We heard all necessary arguments such as the military option was not necessary and that negotiation with these criminal groups was the best option. But those advancing these arguments believed that the rebels through peace talks would find their way into government and get their leaders political jobs, ranks in the military and the government. This was previously in both Obote and Twas government. UNLA was formed for a similar purpose, to unite all fighting groups as a price for peace. They also urged that Museveni was a selfish warmonger who raised other people's children because none of his own was in UPDF. When Muhoozi joined the army, which they were demanding, they changed the tune that Museveni was favoring his son and preparing him for presidency. When Muhoozi commanded a successful mission against Joseph Kony DRC's Garamba National Park, it was described in the Monitor as a public relations exercise for the first son, that she wanted to attract newspaper attention and get political mileage in his crusade for the presidency. If it was done for public relations, it was not his fault, for already he was a serving officer in the UPDF and therefore became part of the attacking team. How can you score in football when you are not part of the playing team? Those who demanded that Muhoozi should have, that Museveni should have a child in the army, forced Muhoozi in UPDF and hence in the Garamba mission. Do fans score goals? No. If you did not demand that Museveni ye ati sabana baba taina uwe atamu lesa kati ubanja chi
kubanga imperialism obwongo bw'abano yabusiba imperialism obwongo bwe yabukuŋŋaanya n'abusiba nti bwakyuka naawe okyuka bwakukyusa naawe akukyusa kati awetegeera nti obwongo bwo bwina eyabusiba nti kyeyabadde alwana luli ku tteeka ly'ettaka baali bagala nnyo mayiga gundi mayanja kyaba atukolera Ssaabasajja Kabaka yagenda e Germany n'aleeta kampuni n'aleeta kampuni etaganjule mayiga ne Makubuya bagiganye okukola naye basajjamu omutuwagazaaki kakati nkugamba nti ate omwana wa Museveni singa temwamugamba ndeeta omwana we it is common ne bwona ogenda mu omwana admires ewaka ekiriwo. You can have a family of medical doctors, you can have a family of lawyers, you can have amaje guba musali gendo sumibe jeno bonna America. Yes, soldiering in many cases is a gene eba musali mumade muloza nti omwana wa Museveni ajja kutunda mandazi oba kusuubula jjajjaawe yali mu Ssematalo owokubiri n'atuuma ono Museveni taata w'omuto jeno kati gobadde olowooza nti anaafaanana nti ate singa mukubi wa ndongo nga yafuuka bamiliyoni ateraba omwana wa Museveni kakati kolowooza nti Besigye ne Winnie Byanyima basanyufu nnyo okulaba omwana wakasiba ebiviiri abagenzi abalizadde omwana omugere kibula Katonda alina byaleeta omwana wa Besigye ne Winnie oyina mwami Tamale n'ekintu kyogeddekawo kinsanyusa nnyo bw'okiwandiika n'ekiraba ogenza ogamba nti Peace Talks baali bazagala bali bantu emirimu nobatima wakyenyumirizaamu ennyo ekya Peace Talks yakola kinene Museveni yabasalya amagezi Museveni yagala nti nzikiriza okuteesa n'ekkoni addira abantu bonna kkoni be yalireesa mawe yali ku saidi ya Museveni kawuna koni naabula ababe Museveni muyita wakuzanya n'abandi badde abooli n'abazeera muhwezi omuteeke mu security ate Museveni oyo agenda n'abaabazanze kyembagamba mwali badde temulumba bantu nga Kadaga gundi tumukunde yasuula ennyonyi helicopter mu lukuŋŋaana lwa Mbabazi 16 ye teyalumiddwako ku mpingu Mbabazi yagobanga banne nembaga nti banna waliwo omusajja ayina emmese mu nnyumba yekeketa obwana naye agamba mbu tebunaba empuuta naye Katonda agenda tuyamba emmese yeerume ku kanzu ya nanyinimu nakyogerakambabazi Mbabazi yajogesa abantu mukafeete naye nga Museveni agamba obwo obwana nkugamba nti if the argument was solely publicity, why could he not remain at the command center at Entebbe? The American general who commanded the raid on Bin Laden hideout in Pakistan was not in Pakistan. He was in Washington, thousands of miles away. Era bamukulaga nga general atudde bwati ali ku computer which nga ne Clinton wali ne Biden who commanded him to shoot. He was not in Pakistan. Nayo yagendera ddala ku he landed a Galamba. What if somebody was hiding somewhere? That was a great risk. Ebyo bw'oba tosobola kubiriizoninga nti obwongo bwo buwambe kati kitegeeza that gentleman is fit to lead. Balungi kulya babi kulya balungi mirimu nona yayagala atubulire kye yali akoze oyo lyasitudde ku kidomola atubulire kye yali akoze tubapime mwami Tabalaga aveyo tubapime ne Tadongo aveyo temugera funa bukulembeze ne silver plate Tadongo bamuwadde okubeera mugundi mu secretary naye atulageko market ya Waseref. In fact there are 3 Mercedes kamale one ekyo nakyo kibanyonyi kakati bagenda kugamba nti all arcades in Kampala belong to Museveni's family. Sikiwulira bano. Yes. Kakati nakugamba one day a group of people came to me seeking my assistance in linking them to
2:13 twali tebanango babango ba 2:14 link them to one of the president's daughters. The reason was that her agent, in inverted commas, had taken the money from them for rent in one of Kampala's buildings. I asked these people that if the building belonged to the president's daughter, who feared to identify with it in public, was it logical to see her? Bangamba nti musajja yeko sente nga tukachizia mwala wa president naye tiyatubye twagala kulaba mwala wa president nemboga muli basiro bwekibanga mwala wa president tayagala mutegeera atemba twaleyo. You were stupid. Singa ngambi nti agent we nali batutteyo naye bwemaze okuŋa nti tayagala kati kutwalirayo then you were stupid. Nebagamba nti oyo yababbye yategeera nti temujja kumulaba. The reason for fear to identify with the building was to conceal her ownership if it actually belonged to her. How then could the person who did not want people to know the building was hers meet her future tenant? Ate nkikola ntya ogambye bayita mu balala bone tutabategeera kati gwe yayitamu atubbye ate mbatwalayo ntya mukitegeere nti okubba kakizimbe kyani kyabaana ba Museveni agoba abantu mu ttaka baba baana ba Museveni era bali bwe boogera ate bakwata kwekye newuunya nti Nakalema alema abo ate nalumba bano bagundi kati Nakalema yayodde abantu ettaka gundi National Security Fund bayoze ekyapa ekifu nemwe temuyita due diligence erubawa kakati ate bananyiniyo ne facing kati Nakalema yabakutte mbubasininge bakkirize ye sente alye anti kimukwatisa bwanga bagenda balwanira ki impersonation ya byani naye bwe batakisuule muddidde ennyumba ekiisa olubega ne mugizinamu amazina g'ekikiga kulaba abo abatta abantu malanjogera neŋŋamba nti abantu bajja kutuuka olumu babakoleyo nga bakebera ebintu nti abiyina ebyenda ti temuli amagomwe gatitite omulabe bwafuluma Kampala nokano ekintu yepusi kalidukira mugondi kalidukira mu mamba yamu kati kasula mu barracks nakubulira jonka kavuma kyamaani waabwe bati gweyina ebyuma ebitukwata era mwe temumatyanga nti nze mbikwata kalumbye kyamaani waabwe muvuma ebivumo you recorded me no temumatiranga kati babadde Entebbe omusajja bage mudde sente omusajja nze natege namanyirawa nti sente zange muziremedde mulyako 8 and I have an appointment nze ntomujja zip lita surrender that money younger girl surrender that money. Who is a younger girl? Akitegedde kugamba okumanya bala kati bategeera nti nakyobe yalizimpadde ne bamujjawo abasajja naye abo bemukabira neno mukwate empala jakuwa abagenda bakaaba nti bawa nakyobe yajja maziga gasusi nakola ebigezo nayita ne bamugamba ne bagende yamunja naga nti awadde yayise naye yali talizayininze kiri era yina okuvaayo abantu bali mu mayumba gaabwe bakaaba amazina abantu buli abakoleddeyo agenda nga n'atabakoledde era mumwekuuyeko kubanga tewali alina kugenda na credibility. That's not good. Politics is determined by permanent allies. Politics is who gets what. Politics is sharing, is respect, mutual respect. Politics cannot be based on a slave
and master relationship. It cannot be based on a hunter. No. Salimu Serekanidwe good work. Kubanga politics tabayiwa kugundi kuchati. Olwayo tunulidde nnyo ensonga y'okwekola bakozesa mwami Tamale takyagalira ddala is mutual respect, mutual sharing, mutual understanding. The influence of a person in the government is measured by the distance between where you are and the social political power. Tishibera kuchati. What if today Nabanja tells you as prime minister nti nja kutwala president kusamana omwana wa president naganti nkutwala olagawo kubango na appointment bayizo jisa zamu eyo munana kakati whether we like it or not eyo munana Saleh does not have to have a okubera ku cheat, but how far is he from the social power? But the method is the way he works is wrong. Nti abantu bayinza kubanga gwe bajjane bagumba babwe sente. No. Ate bavayo bayinze. Olabye bagundi siba okulaba. Olabye bagundi kakati nganzo omusajja ayine gume lyange yemanyi yalaba sale mu nsiko nga ntulawo nga kamiliyoni ansookayo. Yinja ansookayo era agenda okumpita nga takyandaba. Bujja bunyumye. Aba birundi mbalabirawo. Wamati wama kubempaka. Tetwa minister wali katugenda. Ba minister tetwabalesewo walinga batudde. Ko katebe tebabaddewo. Fete twayingidde. Nze ne gume lyange tuba twakize. Nze ne gume lyange tuba twatambudde dda. Engalabi mba nagiyewo dda. Era mikwano gyange abakagamba bayi kati waliwo mukwano kange mukagga tubadde bamukwano nnyo naye manyano bamulumbi omanyi bakabeera mu ssimu yange ne balaba mpa ssente mbu msuffocating enzikirize mukama wange kubuulira tuli nfugako me whenever you humiliate me I harden nze abaana nabagana n'abakazi okola bya President Museveni n'amini sijja kujogerwako. I'll work in another government. The only thing you preserve yourself for future deployment. Yes. Naye tekikugasa kufiira mu bufumbo. Omusajja ewaffe yagenda what is for risk takers mujeeko. Omusajja ewaffe yeetuganga anoonya emirimu gimubuze. Koze ngate yita okugenda okukola eri mu post. Olowooza nti gavumenti zonna zinabamu abajozi anti bano strategy yaabwe eriemu. Strategy yali yakususa nibo basigalewo kakati balina misconception of money nti they believe nti they can buy everybody and humiliate everybody. Sente nti buli omu nze nkubuulira nti abemuwa sente bavayo baboolera bubi. Abantu bakabye nnyo oli mu program kulembeze tusigaza dakiika ntono nnyo neyeera wegamba nti nkugamba nti gundi the truth was that the soil was manufactured to link the building to the first family. What about the Shimon primary school and Erimugundi Kingdom? Kataga we yapangishita we bagala centers. The opposition says it belongs to the first family who are in inverted commas super rich but are failed to develop it. How? How can a pregnant woman have a small belly? A rich family to fail to develop a plot they have grabbed? Then, what would the purpose of grabbing it? Reasonable people would say that the plot belongs to the first family because it is developing at a rate an ordinary person cannot manage, and vice versa. A rich man cannot fail to pay for his wife's maternity bills. Therefore, a rich family, as people say about Museveni, could not fail to develop the plot unless, and indeed, someone just bettering lies. Era yasudiru. Neba jigamba nti yani. Bawa yirisa mu saa. Ate nze Museveni kyemusasirako nti waliwo essomero lya Shimon. Essomero lya Shimon ne tufuna omusajja omuwalabu. Omuwalabu n'agamba nti nze njagala kuzimbawo wooteri. Pulezidenti n'abagamba nti saali agadde
somero eryo kuvaawo ti ne when you look around umanyi okujjako mu Uganda muli disorganized naye bagiyitanga Nairobi Biashara Road kuli banks ensi zibeerako ne ekitundu ti wano kakati ngaawo waliwo ekigundi Musakoti waliwo Seratoni waliwo Imperial kaga nti bw'otuuka ewantu nga wabajjudde they can ring others nearby nezibanga annex jazz hotel zibeera wamu kakati president yagamba nti I did not want naye okay nti and I don't want to partition it kubanga yoli musajja aliaga nti nze ne bumumpaako katono president nti abazungu bakunama bajja kunamira abaana baffe nga bawuga kakati president agreed the man has enyonyi ye bagiyita moving palace musajja mugagga muwalabu omusajja ngaabaga nti munzi kambazimbiremu essomero lya Sheraton lya Shimon mulijje wano ndi bateere walala sente bazipa byonna bifuna mu kulembeze w'ekyatuweddeko tulabye nnyo naye nga twange betubako ensonga zetaalipotayinza kubanga mu kiseera ekyo yali minisita webyenjigiriza where is the Shimon primary school bibiseera byebi era mbabuuza omusajja oyo bwe bamuyimbirira yabagamba nti ako kapoloti akamu mu Uganda tekonoona linnya lyange bugagga bwange nkabawadde kansikase ndese ne bazirya nali musigenda okulaba nga kajala yali mufere nga zerefayiro alinga bahati ngaleesa abanigeria omanyi president eyangobangamu kajala namugamba mbu poloti eyo eya Simon primary school mbadde ngiretedde bana abanigeria bakule president are you sensible? Don't you know the problem surrounding that plot? Era minister omulala yamugobya yamugamba minister yagendayo namugamba nti wanti era nga ali ku plot ebaagala ogisuma nebayigamba musajja namugamba nti wayi do you know the details about that file that plot eyo minister wakumeka wakubiri I don't have it now. I don't know where it is. President Muganti, if a cattle keep with over 20 heads of cattle, can you remember where each of his cows is? How can you tell me that you don't know where the fire is? Kubanga yali musiru. Yali genda eti before go for it. Naga najiya wagena najiya. Yamugamba. Kamugamba. Kaminisa kamugamba. Do you know the problem of cattle keepers? Their cow every time they think about their cows. So this cattle keeper can know where all the 20 because all time you think about cattle keeper thinks all the cows. Ngatamanyi no cattle keeper. Yamugamba. Musei yamugamba minister. When you come back and get that fail, give it to that young man. Yali afuluma ne mugamba tuli amabanja amalala bakugobye. Tejita kwirika obusirusiru bwoyisubira walikambye president ekimiruku for it ekikiddu makubu yekyali abasinza kiddu makubu yabwe yali atone general kasi yawuliranga debate yonna ekwata ku constitution he used to move out n'aleeta constitution ki n'abikulaawo taga byambu kakati today one baswas eno church. What if we develop an argument over the Bible, which can be cleared by the Bible? You must know where the Bible is. Muba muswadde. Tambula na yawo. A Bible ino kubeera weri mu church nga eno TV ya kanisa. It must be you must keep a Bible nearby in the shelves. Weri I normally feel offended. Nti dulinga ichagera malembe negative amanja ako. Ngoyinza okusanga nga bali ku TV golaze ate balaba ndala ku reception ate balaba ndala mubera mune ka TV akali mulumu tuno n'amawulire tugula amalala tu study no story yatulemedde kuki but if I find you at the reception nga namuli ku mirundi gwe mulaba ali ku ebis era kwebali atemba ekirango kyembadde mbaletedde ngenda bugenzi ogenda bugenze yesanze mulaba kakati ebintu biraba nti mu majja ga America
buli wamaje asoma ku logiki ne chess okubera kubadde musomo mulungi nnyo okuva gye twatandikidde tulize propaganda nebategeeza imperialism esinza okutabula eggwanga lyaffe wano ffenna obwongo waffe babukwata tulowooza nti Rwanda esinga Uganda oba Rwanda esinga Kenya so nga ate oba oliawo si omukulu nga batunyonyodde nga atege amazima kubanga tulina kintu kyolina kigamba made in Rwanda naye kugamba nti Rwanda twegizanyira ko ekyo nno mukusomeseza bulungi nnyo imperialism ayina tusoma ne tools of propaganda ndowooza tumaze okutegeera ate si balungi mirimu ne babeera si balungi mirimu nawe leeta obwafuka bagambye nti Uganda nis era wakyo yagala akaana obwe netadongo naye akanoonya nona akagala naye nomuko wembuga naye akanoonya nona akanoonya n'omwana ajje minzani n'emirundi ayagala weewaawo obadde mulungi